الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد abawuliriza n'abatulaba ku mukutu guno ogwa Salam TV njagala okubeera nga mbabuuzaako n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsaba Allah okusaasira n'emirembe eri mwenna Allah bawadde ekiseera kino okubeera nga mutulaba. Erinnya lyange nze Sheikh Kinene Mutyaba era nga ndi muwalimu era nga ndi musomesa. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mpadde akakisa kano okubeera nga nze ku mpewo za Salam TV mbajjukizeeyo ekigambo niwe kinaaba nga kitono mu ddakiika zino zituweereddwa. Ngenda kubeera nga twejjukanya ku bubonero obw'omunnanfuusi obulaga nti omuntu oyo si mutereevu gw'okolagana naye. Alamaatu nifaq, obubonero obw'obunnanfuusi. Tugenda kufuna hadithi eno ng'eva ku Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana muttafaqun alayhi. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo bino si gwe mulundi okubeera ng'obiwulidde, naye ffe omulimu gwaffe kubeerawo kubajjukiza osinkane Allah nga bw'omanyi nti okufa essaawa yonna era kukunoonya era ogenda kusisinkana. Naye bw'oba owulidde ekigambo nga kino, bwe kiba kirungi n'okyongeramu kikola, bwe kiba nga kibi n'ogamba nti nsaba Allah abeere nga antaasa ku kyo neme kiddira mu bulamu bwange. Hadithi eyo etunnyonnyola ku bubonero obw'abantu abasatu. Bwe baba nga ofunyeeko akamu oba ofunye bonna, olina okubeera ng'ogezaako okubulwanyisa, nga ke kaliwa alkadhibu wa khulfu lwa'adi wa khiyanatu lamanati, okulimba, okwawukana ku ndagaano n'okubeera nga obulankanya obwesigwa obuteekeddwa okutuusibwa eri bannyini bwo. Obusiraamu bulagira omugoberezi waabwo naddala omusiraamu okubeera nga yeewalira ddala empisa ng'ezo kubanga zikontana n'enzikiriza eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagaliza buli kinoomu abeere ng'awangaala nayo waba awangaalidde. Era omuntu yenna atendebwa n'ebintu ebyo abeera munnanfuusi. Obunnanfuusi kwe kubeera nga omuntu ayolesa mu bikolwa bye ebyawukana n'ebyo byateekeddwa okubeera nga byakolerako. Era nga bwe ŋŋambye, kiraga obunnanfuusi, kiraga obunafu mu bikolwa bye. Omuntu ateekeddwa okubeera nga asigala
owo nga mwesimbu ng'abantu bamumanyi true colors nti bw'abanga ayogera talimba, nti bw'abanga akoze endagaano agituukiriza, bwe babanga bamwesize takumpanya. Ebintu ebyo olwaleero bitufunyemu obuzibu ebireese okubanga ensi ntabangufu. Omuntu okubeera ng'ayogera ng'alimba kikyamu, kubanga Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi empanvu aga nti ekiseera omuntu kyamala ng'ayogera mazima, ng'awangaalira mu banne naye ng'ayogera mazima, Allah subhanahu wa ta'ala alagira malayika ne bamukakasaako nti oyo siddiqun au siddiqan. Era omuntu ekiseera kyamala ng'alimba, era Katonda alagira malayika ne zibeera nga zimuwandiikako nti oyo mulimba. Bannange abaddu ba Allah n'abatuwuliriza mwenna abalungi abawuliriza TV eno, muteekeddwa okubeera nga ebigambo bino bwe tuba nga tubibajjukiza mubitwala nga bikulu. Rasulul Karim salawatullahi wasalaamuhu alaihi, Oweekitiibwa omubaka, tusaba Allah Oweekitiibwa sene ku ye okusaasira n'emirembe, atunnyonnyola bulungi nti okulimba mu bigambo n'okwawukana ku ndagaano n'okukumpanya ekyo oba obuvunaanyizibwa alaamatu nifaaqi, bwe bumu ku bubonero obulaga nti omuntu oyo munnanfuusi. Faman ittasafa bidhalika kana munafikan ghayra sadiqin fi imanihi yajibu attanabbuhu ilayhi walhadharu minhu. Abamaze okutulaga nti mulimba, mukumpanya, era aba yeeyolese mu bantu nti oyo mumwewale. Guno omulembe gwe tulimu, omuntu okubeera nga anaafuna ate akola kyennyume, ekyokubeera nga omuntu ayogera mazima ate ennaku zino olimba bulimbi oba balimba bulimbi. Naye obulimba buliko ebitende ebibi, okukumpanya biriko ebitendo ebibi. Okukumpanya ekyo omuntu kyaba akwesize nakyo kuliko ebitende ebibi. Ekyokulabirako, omuntu yenna alimba tasobola kutuula n'abantu b'amazima. Ate buli w'obeera nga kyonna ky'okola kiriko enfuufu, Allah tagenda kubeera nga akwanukula. Mat'amuhu haramu wa masharabuhu haramu wa ghudhiya bilharamu fa anna yustajab. Olimba n'ofuna ekyokulya n'okitwalira abaana bo, engoye ze bambala omala kukumpanya, ennyumba gye wasulamu wagikumpanya, oyawukana ku ndagaano. Osobola otya okubeera nga ebirungi bye tutulunkanira n'oyo gw'osabirako n'owanika emikono Allah naakwanukula? Fa anna yustajab. Emmere gy'olisa abaana bo eri haramu, ebyambalo bye bambala omala kubikumpanya. Basobola okuba nga babikuwa obitwalira abantu abakateeyamba, bamulekwa, abantu abatalina busobozi, n'obikumpanya. Wallahi tojja kufuna mirembe, tojja kufuna mirembe hatta ng'otuukiriza ekyo Katonda
kyakulagira okituukiriza eri bannakyo. Allah kyava agamba ba'da billahi min shaitani rajim inna allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha. Katonda abalagira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abantu eri bannyini bwo. Bw'obeera musomesa tuukiriza obuvunaanyizibwa eri abaana abo b'osomesa. Bwe gaba maka, taata tuukiriza al amanat ila ahliha. Buli omu ali mu mulimu gwe atuukirize al amana, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti kullu mwenna kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatikum. Buli muntu ayitibwa nga alina, that is the leader, omuntu alina ng'olina obuvunaanyizibwa obusukkuluma ku munno, manya nti bw'ovunaanyizibwako ogenda kubuuzibwa ku bo. Kiki tuyiga mu kyo? Kiyiga nti omuntu bw'ofuna obuvunaanyizibwa beera nga oli transparent, beera bold, tolimba banno. Bw'oba osobola ekintu kyogere, bw'oba tokisobola kireke. Bwe bakuwadde obuvunaanyizibwa ebintu bya banno, oli headmaster, tuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Osanze sente z'abanno ku akawunti, sente si zizo, zituukiriza eri bannyinizo, kubanga bijja kubuuzibwako ebintu ebyo byokola. Bakuwadde obuvunaanyizibwa mu ofiisi yonna, oli mukyala mu nnyumba ya bbaawo, oli mwami, olina abantu b'olabirira wansi, beera wa mazima. Bwe mbanga muli mu kampuni, mutuukirize endagaano zammwe ze mwasayininga. Al amana, al amana, al amana. Obuvunaanyizibwa buganye buvudde mu bantu. Ne bagenda ne basayininga kirala, omuntu n'ayita ebbali n'ateekawo ekirala, ne bajja ne basenda ennyumba. Obwo bulabe. Tubakubiriza abaddu ba Allah, tubakubiriza abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mudda mu nkola entuufu eyo Katonda Allah subhanahu wa ta'ala gy'alagira. Mubeere abantu balamu, mubeere abantu aboogera amazima, mwewale obulimba, mwewale okwawukana ku ndagaano. Abantu nga bakaaba n'okwawukana ku ndagaano. Muntu n'amuwa endagaano ya ssaawa emu n'ajja ku ssaawa 7. Toba muntu wa Katonda. Obubonero buba butandise okulaga nti gw'oli munnanfuusi. N'olw'ensonga eyo kyetuyiga mu hadithi eyo kwe kubeera nga eri omusiraamu ayakuna swadiqan fi aqwalihi, beera omukkiriza. Naffe abasomesa tubeere nga tukakasa ebigambo bye tusomesa, sooka obinoonye ebiriko ensibuko. Social media weeri, naye tubeera mu bantu abalimba nga osomesa abantu. Beera omusiraamu akakasa ebigambo ng'obyogera, tuukiriza endagaano. Bw'oba ng'okoze endagaano zo, tokumpanya amaana. La takhunu al amaana, tokumpanya kye bakwezise nakyo. Ogenze olwaleero iwa elida gw'okulembera abantu ogenda e Makka, bawe full package, bawe full package gye wabasuubiza okuva e Uganda. Bw'oba otuuse e Makka, tobeeramu abo abaawukana n'endagaano.
idha waada akhlafa, tuukiriza package abantu okutuusa obwesigo bwe bakussaamu ne bajja ewo obakulembera okugenda e Makka, okubeera nga basaalira mu muzikiti gwo. Leeta abawalimu ababasomesa ebigambo ebituufu, abawalimu abataliiko nfuufu. Ekyokubiri kyetuyiga mu bigambo ebyo, almunafiqu la yarda anhu llah, omunanfuusi Allah tamusiimangako n'olunaku n'olumu, tamwagalangako n'olunaku n'olumu. Wala yathiqu bihi nnaasu, ate omunanfuusi era abantu tebamwesigangako kubanga tulina mugaso. Mu mboozi yo gy'onyumya temuli mu kiramu, olimba. Ne batuuka n'okuwa erija ne bagamba nti omusajja ne bagamba nti teweesiga na shado ye, kisiikirize kye. Lwaki obeera mu eryo ettuluba? Ne bagamba nti oyo omusajja mu kwawukana n'endagaano, oba oyo omukazi mu kwawukana n'endagaano kafuru. Mwakola ndagaano ki? Tujja kusasulagana ku lunaku olwokusatu, n'ojjako essimu, oba okoze bubi. Ebyali mu biwandiiko n'obyawukanako olw'okuba ebyenfuna bikusika, oyagala kufuna ssente. Bakusibiridde ebintu bya banno ova mu mawanga, okomye wano obikumpanyiza. Oli musuubuzi, otadde ebintu mu konteyina, otuuse Uganda, ebintu obikyankalanyiza. N'olw'ensonga eyo, ebintu ebyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubibajjukiza, mubeere ku safe side nga Allah tannaba kukusikamu mwoyo. Bw'obeera ng'obadde mulimba, bw'obeera ng'obadde mukumpanya, bw'obeera ng'obadde oyawukana ku ndagaano, kyekiseera ky'okwenenya. Weenenye osinkane Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusonyiye. Nsaba Allah ebigambo ebyo bye mbajjukizza bibeere eby'omugaso eri umma, eri eggwanga, tubeere abantu abalungi, abafuzi abatufuga, tubeere straight forward, tubeere transparent eri abantu betukulembera. Tutuukirize obubaka bwabwe, mutukolere enguudo, temutulimba mu ekyo. Tujja bbawa obululu, bwe tunaba tubawadde obululu naffe mutukolere ebyaffe. Lwaki mutukumpanya? Saba Allah ow'ekitiibwa akkirize birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma urzuqna tawbatan nasuha, Allahumma urzuqna tawbata qabla al-maut birahmatika ya arhamar rahimin. Mbaagaliza embeera zonna okubanga nnungi, mbaagaliza abagenda okutambula olugendo olugenda e Makka, Allah lubabeerere bulungi, alubakoleremu obulungi, atakkiriza ibaada zaffe zonna birahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana walwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.